kana kawala Cassandra akakukyalira Sami. Don't you lust after how abazi okukyala? Nogamba just ndi mulokole. Sometimes I do. Sometimes. Akitegeeza oba committing adultery with her. Tugende ku adultery. Voluntary sexual intercourse between a married person and a person who is not their spouse. Oli eyo oli mufumbo Esther katikangereze kuggwe. Yes. Oli mufumbo omwami tumumanyi mba mpita ayita nkuguddeko oli ne Joseph. Achogana. Oli ne Joseph. Neŋŋamba ono siye Esther nenkwetegeza nga yeggo. Bawe simudduga. Bawe mumanyi ono ndaba mweru. Otegede? Nenkulaba nti oli na Joseph. Awo oba oli mu adultery. Mu adultery. Kubanga ndi mufumbo. Oli mufumbo kakati. Naye Joseph aba mu fornication. Sisita woogeza n'otunuulira. Sami. Si Sami. Leka njogere. Woogeza n'otunuulira kityo. Nolowooza ebintu bingi. Oyenze. Natti yazikalubya. Nazikalubya. Ate woba osomye Bible by the way. Buli kintu Jesus yakalubyanga natti. Bale ekyola tetuli batuukirivu bannange. Tewali. Gwe yeefuula omutuukirivu nti wategeera nnyo. Nze ngamba I am a chief of sinners. Lwaki? Nakyuka okuva mu nsi nenje wa Yesu. Naye mukubanga ndye ne wa Yesu. Nkyayonoona. Njagadde kikugirayo kino. Nti nabatulaba baleme kulowooza. Bwe bagamba don't commit adultery bajja tandika okweexplaininga mbu naye wenkola bwenti. Nenkola bwenti ekyo tekiba adultery. Bwe twogera obwogezi ku ssimu ojja biraba ebikomenti. Wemba bwe twogera obwogezi ku ssimu n'omwagalwa wange nga tetwegasse osobola okwogera naye ku bintu ebitali sexual. Kasita mutandika okulowoolereza nti muli mu buliri. Mbu wenjija kyenja okukola. Weetegeke. Tonnamuwasa ogenda mumukola ki? Tujja. Ekyo kyoga omukola kye batakkiriza ntonnamuwasa. Ebyo temulina byogerako, mulina okuba civil. Sami, nze ne Sami just tuli awo. Njija ne mukyalirako bukyalizi wojja kukwatako. Bankwatako just tebikkirizibwa hands off. Nokwatako. Tebikkirizibwa. Wano wakikkaanya. Kubanga bazi wangeeza ensonga n'abedda. Tingendayo ne tunyumya. Nankwatako wano. Tayina. Naye ate kye tutamanya abakazi. Buli musajja akutunuulidde. Naafuna ebirowoozo by'obukaba. Aba yeebase naawe. Era naawe oba weebase naye. Akyogedde wano ate nze abyogera Yesu. Bagambye batrustinga bya Yesu. Ne Esther bakuŋŋamba wano nti oli wantunuulira n'afuna ebirowoozo bye. Nze bwe mba simulabye sitegedde na kutegeera nze mbooke. Nga tokoze kireetere ekyo. Kati mu masikaati gange gano waliwo abawunvu bw'obwongo nga bo omusiraamu ne waaleka liiso. Agamba naye kibisse ki? Ala kibisse ki kyajja nga waliwo maaso naye nga taata oyo aba yeetaaga oba kusabira na kumusiibira ennaku oba nga mmeka kuba oyo aba yayitako. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma.
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 lwenda chenda mu mukaaga lukaaga musanvu. Yoshtech Services, empowered by innovation. Mwenna abalaba Unique Media tubeebaza jonna gye musinzira okubanga mulaba abaana abali e Dubai. Bangambye nti abamu ne wifi okugifuna lutalo. We bangambye abaana olumu kyola abayomba ne bangamba programu ogiteekayo leeti sami olumu kitutaataaganyamu. So mbeebaza then olwo n'abangambye olumu bagiwulira nosanga omwana ng'akunyumiza akunyonyola Esther gye yasomesa naye nga tamumanyi first tasobola mutegeera nsonga oluteekako ng'ateekamu yafoni ng'akola mirimu gye. So tubeebaza tubeebaliza naye wakikolanga nakikolanga era nkyakikola. So tubeebaza tubeebaliza ddala. Nze Samike Seruyima Roland buli kyolaba ekigenda mu maaso wano yakikwata. We baakutte bubi yeye wakwata oba ebirungi ebimuli bye mubimuwe ng'akyaliwo. Kale mwenna abalaba JS nga olabe mbulanga awo munoonye kajja kubeera nga akolako akweze ennamba mukubire ajja kuba nga akujjanjaba. Neera nkiddamu si bya bwereere. Si bya bwereere. Ne Yoshtech munoonyeko alina obuzibu bwonna ne kompyuta oyina tutera okubeera ne external zaffe external drive zino data naabula oba wabiformatinze tomanyi oba omwana yabidelitinze abikomyawo. So munoonyeko oyina app gyagala okukola ya kampani yo, oyina website gyagala okukola ennungi munoonyeko kweza ennamba ajja kubeera nga ate akwasaganya bulungi nnyo. Nkomyewo ne Esther sooka obabuuzeeko nga sinna bagenda mu maaso otuwe ne Saala.
muli mutya eyo abalaba Unique Media banaikansuke nzise n'amagulu mbuze ku bantu omanyi ffe abatali bawange awo nange olinga ngamba olinga nga nange nterere kati kyenva njagala ennyo okukola ki mu abampi tegakoona ku ttaka ng'okyejjamu nnyo ng'okikkatiza anyway bambi mwebale nnyo okulaba Unique Media mukama abampeera omukisa okutalina buyinike okay twessaala ayi katonda waffe omulungi nannyini kisa nakwagala aliwo eyaliwo era alibeerawo tuzze ne kaakano okwogera ku ggwe kwogera ku bulungi bwo leka mukama mu kwogera kwaffe tukwesa ekitiibwa buli kigambo ekituvaamu kive nga kiva direct gy'oli tuweereze omwoyo omutukuvu okuinspiringa byonna bye tugenda okwogera era okutuwa kutegeera okumanya n'amagezi agava mu ggwe taata tetusaba kirala era nga twongera okugamba abantu nti nno mukama gy'ali era yesu ali kumpi kudda leka mu bye twogera bino bikyusa obulamu bw'abantu mukama bireme kubagoba ku ggwe era mukama abo abawabula obulungi leka mukama tubawulirize era tugoberere kyoyagala ne Unique Media giwomsa nesami byanaabuuza bibe nga biva mu kamwako mu nnya lya Yesu Kristo tusabye amiina bannange nsaba tumira ku mwagalwa wange tumira nsaba kutumira tumira si mwagalwa tebamita mwagalwa babaani mukwano gwange era abamwagalwa ansanyuse nnyo Roland Seruyima mubadde muteze amatu tuŋŋambe nga Ezaka kaalikubewo erinnya nga ndikubewo Seruyima Roland then nentumirako ku mukwano gwange Sami mwani abatumirako oli mukwano gwange kituufu naye engeri gyonnyonnyodde oyagala kuteetawo mbeera njala kusetinga nsetinga mukulu JS kutumiddeko so JS sigamba gwe atunda habo JS mutumiddeko era weebale nnyo wangaye JS ate bonna munange banseenene bonna ono yese wanyana owa JS wamwe wa habo n'oli wanseenene bayimanyi nayo koolikubewo yegundi tukwebaza nnyo balokole mundeke weebale nnyo okutukuumira omuntu waffe ono mmanyi tebiba olwotandise mmanyi tebiba byangu naye weebale kuguma mumanyi ono omusajja wammwe naye bana ebintu byokola lwaki okola ebintu byekisiru webityo mufumbo ffenna tuguma si bakyala omusajja lwaki nze tobiŋŋamba munnange kati senga njogedde nti munnange oba nga nyina omukyala gwe twogerako neŋŋamba weebale kuguma tewandiyonge nze nga tobiŋŋambanga guno gwakubiri oyogera ebintu byebyo byekisirusiru ebyokwebaza omuntu twewano n'omwami wange tukyogerewo si mwangu omukyala tubeere very clear takukuuma ankuuma naye takulabirira andabirira kakati kiri waliwo okwagala okusinga okwo ate takugumira nandikubya akama okumanya ndabirira naye kano kimanya abantu abasiruwala ne bakuba akama kumbe tubiwulira naye ng'akulabirira nnyo takugumira naye nganze tagumira nsobizo anti buli mukyala azigumira lwaki onebazangako nja kujja nkwebaza olulala omwebaza lwaki ososola kubanga abasajja abategeera abalina ensa tuli batono kale Esther engeri gyotandikidde ku sayidi eyo njagala twogere ku kintu kye bayita obwenzi ekisookera ddala twayogerako
ku marriage mabegako olina bye wakoonako bye nali simanyi nze nga nze oyo alaba alayika wabala yali tabimanyi yabitegeera nondaga nti ebiseera ebisinga obwenzi ffe tulowooza kwebaka n'omuntu in real action atali mukyalawo era ne mu discussion eyo nondaga nti senga olaba pornography weebase n'abo abantu boolabye sinyatogere obwenzi n'okusingira ddala nga discussion zaffe we ziba ffe eimu yaffe yakwogera bigambo birungi bisobola kutereeza kanisa so obwenzi gattako mu kanisa kubanga yagala gaana mwebuli obwenzi lwakuba tetwagala nnyo bintu byakusasamaza naki amannya nga manyi gensobola okwogera ng'ababikola n'abamu basajja ba Katonda abayimirira ku katuuti nakugamba emabegako waliwo omukyala so yatereera kati yaddawo n'anyirana bulungi naye weyajjira ewaffe yali yenna akozze naye nga talabika bulungi agamba yali alina waakola n'alokoka n'alanga osabira ku kyaki musumba alina omukyala alina abaana musumba n'amuganza n'amupangisiza naye nga musumba talina ye yekka beemanyi nga mu kyaki balimu nga basatu nga ne mukazi mukulu abamanyi mukazi mukulu ng'amanyiiko abamu ontegeera naye ng'ekyasinga okunkwata ku bwongera nakyogera luli omukulu wembeera musinziza muyita musajja wa Katonda mu mafuta gy'abuulire babeera mukazigo n'ono omukyala nga tanajja ku kituuti mwe muli eno musinza Katonda mwoyake musajja genda linnya ku kituuti kubuulira muli mu worship tayimu eyo muli mu worship ye abeera n'ono omwana akyanga kadongo ne biggwa n'ayambala nono n'ayambala omukyala musajja najja n'alinnya ku kituuti naye nga ne gwabadde naye wali mu congregation atudde wali be bakimanyi bo bokka ndowooza kati awo we tuli obwenzi kyeki tutandikiraawo obwenzi ate nkusaba mu discussion yeno teweekubira beera very 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 fair naye wamma abaami abali wano ntera okwekubira beera very very fair nga nkuba nnyo era discuss this topic without fear of favor of personal feelings or anything banange obwenzi kyeki tutandikira obwenzi kyekino ekyensi ekyensi kyeki kwekwagala omuntu mbadde nga njagala nkwe definition soko mpe definition waliwo yayogera ebintu ey'oluzungu kyembadde njako ey'oluzungu nkwe n'eri bibiriko waliwo yayogera ebintu awo bye nalaba ku comments bannange mbusimanya esita ebintu mbijje mu dictionary bannange oluzungu waluyiga otya maama oluzungu waluyiga otya lwakutonyera mu ggulu nze nabagamba bannaye waliwo olumu tukisussa nga abantu mbubijje mu dictionary ekigambo tulina kisoma tukitegeere tutegeere ekyensi kigamba ki vis-a-vis ekya Bible that is the importance naye waliwo abagenda ne bakomentinga n'ojula mwe tuwe mu maaso kati obwenzi oba kye bayita promiscuousness because obwenzi ekigambo obwenzi mu Luganda tebakitaanya bulungi kubanga njagamba obwenzi ng'omuntu ayenda nga si mufumbo era nabwo buba bwenzi si kyekyo obwenzi fornication obwenzi adultery obwenzi promiscuousness obadde omaze okisoma nti kanzogedde ebigambo bisatu nange
kati waliwo afaanana nze toseka nagambye tuli on serious issues anti zonsesa wenkyogedde ekyo ntege kati bisatu byoso ogenda kisoma n'ebyenkutte bisatu adultery fornication promiscuousness sooka okisomaawo nga oyagala okisoma obwenzi fornication kyekino kyekitegeeza fornication kyeki fornication kitegeeza sexual consensual ng'okyagadde sexual intercourse between a man and especially single women who are not married to each other. Omukazi ali single n'omusajja ali single oba omuto oba tanafumbirwa ne beeyagala eba fornication consensual nayo nti mukkiriziganyizza because fornication is different from rape. Rape is not consensual. Yes. So kino nga mukkiriziganyizza ne mwebaka mwenna whether oyina girlfriend omu mu njogere nnyangu abano wetubeera ebyensi girlfriend boyfriend si kyekyo boyfriend girlfriend yes. Oba kawundo kakubye eddinisa eyeba olina gye wagenzeeyo n'olonda ekkubo one night stand eyo fornication ate temwebuzaabuza balokole mubikola ebintu bino oba okuba ne boyfriend ebisinga either way osanga omulokole yanditidde okulonda ekkubo naye boyfriend and girlfriend naye nga beebaka bonna ne bazaala n'omwana kyekyo ate bebasinga so oyina boyfriend ne girlfriend muli eyo muyina n'omwana muli oba abaana abafamire yoli bayinza okuba bakumanyi n'okumanya naye nga tokyalanga tokyalanga officially nti bannange enzuuna ayina muwala wammwe gwe muli mu bwenzi stroke fornication tugende ku adultery voluntary sexual intercourse between a married person and a person who is not their spouse. Oli eyo oli mufumbo Esther katikangereze kuggwe. Yes. Oli mufumbo omwami tumumanyi mba mpita ayita nkuguddeko oli ne Joseph. Achogana. Oli ne Joseph. Neŋŋamba ono siye Esther nenkwetegeza nga yeggo. Bawe simudduga. Bawe mumanyi ono ndaba mweru. Otegede? Nenkulaba nti oli na Joseph. Awo oba oli mu adultery. Kubanga ndi mufumbo. Oli mufumbo kakati. Naye Joseph aba mu fornication. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 Lukaga Musanvu. Yoshtech Services, empowered by innovation. Joseph yaba ali mu kukola fornication kuba ye si mufumbo. Kakati senga Esther mufumbo ne Joseph nga mufumbo. Bombi bakola adultery. Eba adultery. Kubanga oli mufumbo Joseph mufumbo omufumbo wakola sexual intercourse n'omuntu atali omuntu omulala atali baawo oba mukazi we abakola adultery. That is adultery. Yes. Ate ekyo mu kanisa kingi nnyo.
mulokole ndowooza obirabye abafumbo nga mwemwe muli bafumbo because bamanyi tebajja kwetawaanya tebajja kwesaba nnyo ssente tebajja ebyo bingi kubanga ekyama kiri sealed tewali asobola vayo gamba yankozesa mwembe muli bafumbo bayira webyo byebisinga mu kkanisa anti ntera obbiraba ngolaba mukyala musumba ayina obusungu bw'ayinaku ku mwana ono gwe bagenda okuwasa kumbe gundi boyi ne mukyala musumba balina ekyama kyabwe abo baba bakomeza kati promiscuousness having or characterized by many transient sexual relationships kanyonyole nti nno ng'olina abantu bangi b'oyagala omulundi gwegumu anti nga sisito oyo alaba alina abantu bangi naye ye womubuuza agamba anoonyamu mutuufu nga naye bonna balowooza baboyfriend be boyfriend balowooza ono buli omu alowooza yamwina yekka alina John agamba Mary girlfriend wange ate ne Peter agamba Mary ya girlfriend ate ne Roland agamba Mary ya girlfriend ate bonna nga beegatta sikyo kituufu lwaki ogamba newe muba temwegatta kozi abaana balinayo binombu ninayo we Dubai Sekadama bakola zi video call tukola just video call kasita tetwegatta ninayo akawano tekalina nnyo ssente kana nnyo ssente kyenva nfunayo Sekadama oba kala ababeera ebweru ninayo ebyo weebityo naye oba teweegatta naye naye nga mwengaginga mu sexual immoralities eziruwa ndagaako peerezaayo ka video chat peerezako ka nude n'oweereza naye oba teweegatta naye oba weegatta naye abagundi basengeka nudes abamanyi Katonda naye naawe omusajja namanyi Katonda asaba nudes simanyi obaako ekikyama already oli mukyala wange akyagamba nanti okulimba omuwala mwerezi already oli mukyala wange tugenda kwewasa mpeereza nze Justin ndi wala ng'omutima guli wamu mpeereza awo masturbation wejjira nanti waliwo n'abakuba video calls gundi zino simanya bazita nali mbimanyedde ababita batya sexual calls bineno nembeera oko nemwemola ebyo kivaamu masturbation lwaki ono buli wagamba obugambo obuwoomu wabawo kyokola you're imagining things you are imagining in actual sense kasita mweyagala n'oyo guy wadde mu breakings off oba oyo chick oba weebaka naye atontwala speed twala mpola wenjogera ne Nakirijja ku ssimu Nakirijja wenjogera naye ku ssimu nga twogera ebintu byaffe ebyo naye makkati yaawo Nakirijja ne simusisinkana mwesonyiwa nga ndaba tankoledde mbeera neebaka naye kasita mubanga mulina ekintu ekiri sexual kye mwakola whether mwayogera ekintu ekikuleetera okulowooza ku Nakirijja nga mwegatta oba weegasse naye kati weewali wetugenda okusoma ate mu Bayibuli kati tumazaawo kati promiscuousness okitegedde kati wano mu Uganda Abaganda bakigatta obwenzi bakitwalira wamu kati oyinza obutategeera ayogera ku bwenzi ki okitegeera oyinza obutategeera bwenzi ki kubanga wano promiscuousness bwenzi fornication bwenzi mwami Roland naye bukiri kyo yogera ku gundi bwe businga mu church obwenzi balina webabunnyonnyolera mu Baganda mu lulimi lwe twogera n'Oluganda nga wawulira fornication adultery biki ne bakikutula bwenzi bakizingira wamu naye buli
obw'omufumbo n'atali buli mu kyaki obw'omufumbo n'atali buli mu kyaki adalutale eyo eri mu kyaki banange eri mu kkanisa nyingi nnyo mpozi wange ndekerawo ogamba n'oyandaba kwakati oyandaba omulaba okwosa eggulo yabadde ne paasita katonda wange oyandaba waali yabadde ne paasita naye omanyi bwekyo kisiraani supa ate ekikolimo supa naye gwe kati bw'onaafumbirwa n'ofunamu omusajja omwo mu kkanisa ng'ayagala kukuwasa naye nga buli sande oba sabbiiti nga pasito oyo alina obbuulira onaawulira otya emirembe ne gimugwako omuwala alina ebbaawe mugamba mukwano kiki si kyaga agenda ku kkanisa eyo kkanisa eyo yantama pasita ne wagamba ki is a one red flag the first red flag mbu oli mu kyaki nfu is when pastor akusabako pasita kwanye atega ekibatu pasita batega ebibatu bannange anti balya ku ndiga zaabwe okiwulidde kati nno yo bayibuli egamba ki ekijjayo nnyo okusinga ffe we tukisomye kale bayibuli egamba bweti tugendeko mu Matthew 5:27 Matthew 5:17 mu Matthew 5:17 Matthew 5:17 agambye atya agambye mperezaako ku bayibuli eyo gundi asome njagala nnyo ng'osoma mu King James waliwo yatugamba tusomenga King James version katusome zonna si kyayagala mutugamba ate eyo bagitugaana tusome byonna Matthew 5:17 think not that I'm come think not that I'm come to destroy the law or the prophets I'm not come to destroy but to fulfill yeyo gye mwagala King James no 17 ngene ku 18 ngena ku 18 awo yali akunnyonnyola mbusizze kumalawo ki teeka naye nzize kulituukiriza thank you ekigambo kyoyogedde that's the best word you can ever say nagamba mwana gwe gwoli you are one in a million tebakimanyi bagambe ngende ku 18 lindako awo okulituukiriza it is the right word nti nno weyagamba odituukiriza yagamba nze odikola kyekitegeeza si not to abolish si kulijjawo but okulituukiriza kyekigambo ky'Oluganda exactly I wish I can remember that word forever okulituukiriza naye bali bagamba mbuno byendagano enkadde Yesu yabijjawo tuli kumpya kati okulituukiriza kwe kulyessaamu n'alikolanga we lirina okukolebwa ng'ajjayo kyawo okugenda ku 18 ng'ajjayo Exodus 14 kansooke nkusomera Exodus 2014 kankusomerewo mangu nnyo yagamba atya ng'ajja okwemphasizinga etteeka lya adultery yagamba nti nno Exodus 20:14 n'agamba thou shall not commit adultery kati n'agamba kano that's why osooka kusoma verse esooka then eyo then neddako okumanya kikyategeeza kati agamba do not commit adultery sizze kulijjawo wabula okulituukiriza kati akugamba olituukiriza otya kubanga era olituukiriza kitegeeza yalitambuliramu nditambuliremu kati yalitambuliramu n'alituukiriza buli ndagaano enkadde Yesu teyagiyiwa talina tteeka lyataakola ery'endagaano enkadde kati awo waago 5:18 for kigambo kyekyo for verily I say unto you till heaven and earth pass one
not jot. One yacht. Basoma yacht. Hey, okay. One yacht. Kati jojoba mita jojoba. Hoba. Bana King James. Kada. I say unto you, till heaven and earth pass, one yacht or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Not one yacht. Yacht kitegeeza ennyukuta. Kandabe amaaso gabadde ki or one title. Title kano headline. Shall in no wise pass from the law. Etteeka akakasa etteeka nga weliri woyina oddigoberera lirisigala tteeka ligoberere nga weliri amateeka 10 yonna gagubiranga amateeka 10 till all be fulfilled. Yes. Paka lubeerera nti nno njagadde kikugirayo kino nti nno abatulaba baleme kulowooza bwe bagamba don't commit adultery bajja tandika okuexplaininga mbu naye wenkola bwenti nenkola bwenti ekyo tekiba adultery bwe twogera obwogezi ku ssimu ojja biraba ebikomenti bwe twogera obwogezi ku ssimu n'omwagalwa wange nga tetwegasse osobola okwogera naye ku bintu ebitali sexual kasita mutandika okulowoolereza nti muli mu buliri mbuwenjija kyenja okukukola wetegeke tonnamuwasa ogenda mumukola ki tujja ekyo kyoga omukola kye batakkiriza ntonnamuwasa ebyo temunabyogerako mulina okuba civil. Zitujja tozoogera tujja kati kano mbadde preamble ya kino ekijja 27 verse 27 n'agamba atya verse 27. Okay. Tukyali mu Matthew 5. Yes. Neka tuli ku 27. Ka 27 egamba etya Ye have heard that it was said by them of the old time. Thou shalt not commit adultery. Thank you soko komawo. Ai mukama katonda ngoli mulungi. Kino tukisanje mu kimu New Testament mu Old Testament. New. Gagamba nga we bayogera abedda tegeeza kiwano tuli mu ki? Tuli mu ndagaano mpya. Mu kitabo ki? Matthew kye kitabo ekikola ki? Ekisooka mu ndagaano empya. Yes. Kitegeeza wabanga ali mu mafia ayogera ekyo ategeeza bitabo ki? Ebiri mu ndagaano enkadde. Agambye nga we bakola ki? Nga we bayogera ab'endagaano enkadde.
kati kitegeeza nti Yesu yagamba ebyalagirwa mu ndagaano enkadde bye tulina okukola. Nagamba nga bwe bagamba nti toyendanga. Toyendanga. Nateekako but kubanga abantu baali bayenda mu ebyo ebyokwenyumya. Sami nze ne Sami just tuli awo. Njija ne mukyalirako bukyalizi wojja kukwatako. Bankwatako just tebikkirizibwa, hands off. Nokwatako. Tebikkirizibwa. Wano wakikkaanya kubanga baziwangeeza ensonga n'abedda. Tingendayo ne tunyumyana. Tunyumya. Nankwatako wano. Tayina. N'agamba. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Kitegeeza omukana kawala ka Sandra akakukyalira Sami. Don't you lust after her wabaza okukyala? Nogamba just ndi mulokole. Sometimes I do. Sometimes. Akitegeeza oba committing adultery with her. Naye ate okimanyi oba nze ategedde obukya okimanyi nti nno wano Yesu ate yayongera siba. Thank you. Kuba ndagaano enkadde. Endagaano enkadde. Abula Sami oyina omwoyo. Ondabye. Otegeera. Bakumanyira mbuto. Kubanga mu ndagaano enkadde okwenda ng'oyenze ku Esther wabanga mukikoze wanakikalubiza nnyo nti ate n'okulowooza obulowooza nga tokikoze ku mutima obeera oyenze. By the way, endagaano empya esiba natti wano yasiba ku byali birebera eby'endagaano enkadde. That is fulfilling. Ke bagamba nti nno eggaali eno gy'ovuga baagikola naye mulimu ekibulamu kati jangu ogimalirize. The New Testament is a completion of the Old Testament. It doesn't soften the Old Testament. Singa ogoberera ebigambo bya Yesu bagamba Yesu teyasekanga. By the way, abamulaba that time there is a testimony ey'omusajja eyali nga Baroma mu Greek ngazze kulaba Pilato n'abeerawo n'alaba Yesu. Yawandiikira size ebbaluwa nga describing Yesu. But he never laughed. But he was gentle. His eyes were gentle. He never laughed. That means that Jesus never joked. So you can't say, he was just joking. No, he wasn't joking. He said it, nga wechiri. Singa abantu tumanyi that New Testament did not is things that were in the Old Testament. But Yesu yabyongera bikalu by'abantu. Natti zaakaluba wano Roland. Omulidde wagambye ab'endagaano kanziramu kakusomere agambye ye have heard muwulidde that it is said bukyogedwa by them of the old times ab'emirembe egyedda. Thou shalt not commit adultery. Butoyendanga bo bakomaawo. Kati n'abagamba omusajja wagamba oli mulungi naye omanya ekiddako. Oli mulungi but omanya toyinaawo but does not come with positivity. Yabagamba but ng'omanya anyizeewo bakyaleeta kikakali okusinga kwekyo. But I say unto you. But I say unto you. Bagamba mbu Yesu teyabyogera biri balala be babyogera naye Yesu yabagamba mbagamba that whosoever buli omu tebawudde oba kabaka obaani gwe mbusimanya mulokole ogoberera nnono za Bwakabaka Buganda kabaka Katonda yabeerawo before Buganda
newekola okwanjula ekyo kiggwa. Naye mu kwanjula kwo mulimu bya Bwakabaka oba bya Bwakatonda, kubanga tulabye bangi abanjula. Okwanjula tekukoma ku bameka b'oyanjula. Lwaki abantu bassaamu ekitiibwa wadde I respect kwanjula waba omuntu alina amagezi by the way, naye waliwo abakozesa okwanjula okukola obwenzi. Nayanjula omwana w'abandi n'atamukuba mbaga, n'amala n'amukyawa n'amugamba nakubako embaga nayanjula omulala. Koza Obuganda bukikkiriza. Lwaki Obuganda bukikkiriza? Ekyo kyagambye. Osobola okwanjula abakazi. Obuganda bukkiriza okwanjula oba bameka? Wallahi. Tugende mu maaso. Nayanjula omwana wa munne n'amuzaalamu abaana aba n'amusula. Kusaawe. Ani yakireza oli omusuddewo. Oli wamusulawo okkizibwa okuddamu okwanjula. Ng'ate baali bakakalimu. Baali baagira abasajja. Enewe simanyaawo. Okitegeera. Naye akugamba newe omutunuulira butunuulizi ye nakisaako nattimbu bulijjo omutunuulira ne mubeego. Nogo waaya. Asta n'abeera eri katuuti. Oba tokoze bwenzi. Amba omwana wa mukadde munnange akoze atya awo. Otegeera mu ndagaano enkadde tebwalinga bwenzi. Awo tebuba bwenzi. Naye kati wano akugambye sisitta woogeza n'otunuulira. Sami. Si Sami. Leka njogere. Woogeza n'otunuulira kityo. N'olowooza ebintu bingi oyenze. Natti yazikalubya. N'azikalubya. Ate woba osomye Bible by the way, buli kintu Jesus yakalubyanga Natti. Bale ekyola tetuli batuukirivu bannange. Tewali. Gwe yeefuula omutuukirivu nti wategeera nnyo. Nze ngamba I am a chief of sinners. Lwaki? Nakyuka okuva mu nsi n'enje wa Yesu. Naye mu kubanga ndi eno ewa Yesu nkyayonoona. Twonoona. Naye ng'oba wakkiriza Yesu kyekiba nti wakyuka wakkiriza Yesu naye oba okyayonoona. Naye nga toyagala kwonoona. Kati abalala bajja kukozesa ekyo bagambe ffenna tuli boonoonyi. Kati oba nyenze ku pasita wange oba nyenze ku musajja mufumbo oba nyenze ku mukyala mufumbo tolina ky'oŋŋamba gw'oli mutuukirivu. Nyamba oyo tomuddamu. Tugende mu maaso. Ddangamu. Oyo muleke. Omuleka bulesi. Owulidde? So kyekyo eyo ye definition ya Yesu eya adultery. So kitegeeza wano bibirikale antunuulidde n'alowooza byalowoozezza yakomiitinze adultery. Gwe woba tokicontributinze. Nze ndi okay. Sibitegedde nabitegeera. Agwo oli okay ate kati oba okoze musango. Naye nga toyambadde kyesittaza kati ne wajja wabaawo abawala. Sisita ku Sunday oba ku Saturday. Njogera ku Sunday oba ku Saturday cause the denominations ez'Abakristaayo we zisaba. Ku Saturday oba ku Sunday ojjayo mu wardrobe y'oba oyise olabye akagoye ogambye kano ngenda kambala oyambadde akagoye akeesittaza akandireetedde brother John okukutunuulira na lasting after you naye gwe weeyingidde mu church ate Mukama yakuwa behind ennungi enyenyanyenya n'akagoye era wagenze akagoye kalebera n'akavuna fitting nga kwegamba hip zikwata n'oyingira kakome eno n'ogamba kasita kasukka amaviivi eno kakankwate pasa tugamba jangu nga wooli n'oyingira ekkanisa n'olekanga olunyiriri lw'ababulaaza bonna ate mwattu bantabula
bajja biiti reeti nga tutudde tuli mu kigambo n'akakondo n'akoona kuve banyikidde bawuliriza ne pasita ali katuuti jjukira pasita yasooka olaba kati bulina transparent mu wano ojja olaba obwo obukwata ennyo obulebera buba because buli elastic buba transparent nga Roland singa abadde pasita alaba okuva eri yaba asabise eno already otandise okudistortinga obwongo bwa pasita kati buli akuyitako because omukubye behind natandika okutunuulira pastorentibudi yaŋŋamba nti alina mukwano gw'omusumba yali lumu abuulira yeetegeka kubuulira bamaze okuwashipinga kati ababuuzaako mwebale kujja kati maaso waliwo sisita atudde ayambadde akagoye kakomeeno naye teyeeterezezza bulungi kati mbu pasita mu kutugezaako tunula mu audience ati mu bagoberezi Elisa alikuba ku ki ku sisita n'akuba sisita ati akaama kyakaobuulire kiganye bambi n'avaawo. I thank God for that man. Yabugana jangu obuulire kiganye nga sisita ye tamanyi kyakoze. Gatamanyi. Do you know that Bible yegamba nti nno be sober and vigilant. Omanyi ekigambo vigilant? Vigilant. Webagamba be vigilant on your items. Kubanga wano waliwo ababbi. Kwata ebintu byo bulungi. Ekintu ekyo bakiyita batya mu Luganda? Mu Luganda kyeki? Vigilant. Vigilance eyo. Kiteekeko nnyo amaaso. Essira. Aha. Okwekananya. Nti ne woba otudde mu kyaki. Ate ekigambo tekikunyumira n'otamagulu. Be vigilant ku buli kimu ky'okola. Unless nga sister yali intention ye. Sister. Ejjoji. Thank you. Kati obulamu bwo butwalire mu liise ejjoji nga buli kyokola okimindinga okitegeera nti nno ekyo kye yakola osanga yaleetera omusumba okwonoona era wekyaba nga tete yandyonoona ndowooza yayonoona naye kyensinga okakasa omusumba okubuulira kwakomaawo najja n'agamba assistant kiganye ntwalaamu kyokka nga waliwo message Mukama gye yali amukoze eki amutisse olaba wobuze ekkanisa namba lwa nnyambalayo mbi otegera naye ate kye tutamanya abakazi buli musajja akutunuulidde n'afuna ebirowoozo by'obukaba aba yeebase naawe era naawe oba weebase naye akyogedde wano ate nze abyogera Yesu bagambye batrustinga bya Yesu naye esitooka kuŋŋamba wano nti oli wantunuulira n'afuna ebirowoozo bye nze wemba simulabye sitegedde nakutegeera nze mbooke nga tokoze kireetere ekyo kati mu masikaati gange gano waliwo abawunvu bw'obwongo nga bo omusiraamu ne waaleka liiso agamba naye kibisse eki ala kibisse eki kyajjati nga waliwo maaso naye kataata oyo aba yeetaaga oba kusabira nakumusiibira ennaku oba nga mmeka kuba oyo aba yayitako ng'olabira ajjati ng'abissa alabisa wano wokka noga naye ebiso birungi kibisse eki olowooza namutandika okyogerako byekibise okyegera already mweye mwe muba musango naye ajja tetaba musango naye wano onayambala provocatively because naawe woyambala to kill okimanyi mbunyambadde to kill awo katerezeza otegeera that is why era olina okuddayo mu Bible kiki kyepamitinga okwambala modesty and simplicity sisobola sirowooza nti okukukwata akabina ne kaba bweru
because munnange olabye omuserebende akambadde engoye zino zifiitinga abantu differently. Omanyi size yo. Omanyi size yo. Otegeera olaba ebintu ebyo babikopa ku bazungu naye abazungu tebalina bubina. Nti ne wayambala akamukwata tekakwesittaza kozi talina kyabigula. Naye buli ate oli n'akalaba kwoli n'agamba ha kasufu. Okay, njagala ate nkulayirira sister ndaba bw'oyambala akagoye akakwata okyukako n'otunulirako n'ekkabina mu mirror. Mbalabye babukola okimanyi obalaba mbalaba ngamba we nasomeranga nabalabanga teri ayambala kamukwata nga ayina good bambam n'atakyuka kagitunuulire nga we kamufitinze. That means that your intention has shifted from the glory of God to the glory of men. Tino Bible egamba whatsoever thing you do, whatsoever thing you eat, whatsoever thing you watch, whatsoever thing you do, do it for the glory of God. Bikole nga biweesa Mukama ekitiibwa. So kyoyambadde nga kiweesa Mukama ekitiibwa banze kino no serabye na mundabirwamu. Osuddeko busuuzi. Osuulako busuuzi because it serves a certain purpose. Naye singa nkubye kali. Olina gw'oyambalira. Naye nange kennyini nganze we nnyambala nga tugenda for dinner with my husband. And I wear sigamba nti ne buli wamu nyambala biwanvu. Naye sambala bumpi. Era engoye zange zaba ziba zikoma wano. Naye ninawe ngenda for dinner ekiro with my husband. Sijja kwambala keesittaza. Abalala bandabe mba ku meeting sesine abasajja bazze ne bakazi baabwe. Naye era nja kuba smart. Naye ate awo neerabamukko ne ŋŋamba omwami bannange n'amuweesa ekitiibwa gye ntambula kubanga ngenda for dinner naye still I have to give glory for waliwo yaŋŋamba mu comment ebyo bya sitaani ebya dinner naye mukisussa sweetheart olaba ne Yesu yafunanga dinner mu nnyumba ya Zaakayo omuwooza yafuna dinner mu nnyumba ya Simon the Pharisee yafuna dinner. Mu nnyumba ya Martha and Mary yafuna dinner. Dinner ekikulu obutasoma kibi. Beba bagoba abantu mu kanisa by the way. And by the way nzo close nsaaga sisaaga. Those are such hypocrites abagoba abantu mu Bible abaleeta ebintu ebitali mu Bible. Dinner wasomera woluzungu. Olaba nange yasomera ku Nasa na Kisa Primary School manyo oluzungu nti no dinner kitegeeza okutula wansi ne mulya. Anti mumulire mu nyumba ya. Era yo dinner. Emmere gye muli ekiro that's called dinner. Lwaki mugenda out? Out wa restaurants nazo bazigaana. Kwegezewaza kwe muyina ne mutandika okuleeta ebibuuzo ebitajja mu bantu. Nyabo Kawoteri kawalyanga mwe busukuma. Akamama Nakijoba. Eyo nayo bagita restaurant. Just that eno yabayina ku ssente. Kati tutegeerera. Owulidde? Wovayo n'ogamba omuntu mbu dinner is a sin. Gundi kyali kikutudde ddi mugeyo n'okulya dinner. Temutama bantu. Tuleke. Amma. Ngenda maaso. Baddewa. Okulya dina onyuma n'otunulako mu ndabirwamu naye ng'omanyi ogenda mu babbulaza and sisters bazze ssaba n'oyambala akantu nga konna kaleeguuka kakwase bonna weebase nabo buli akulabye n'alowooza byalowoozeza kwayo that is your intention ng'oyambala akagoyeko ne woobanga gwe tobategedde wali ku record zo bagamba yebaka ne Peter ne John ne Wumalu ne Sam ne gundi ne baba kubalira bonna. Naye okimanyi kati awo okimanyi nti mu kyaki abeebase ne bannaabwe bangi nnyo kumpi kyaki badi wekijja ku zino ze bayita simanya modern churches Allah kubanga otunulira abaana bazze mu kisaawe nga eriyo vye kubyet omanyi bangamba mbu bazikuba nnyo balage ebweru bafune ssente
eriyo vye ekubyete ekisaawe kikoze kiti n'otunuulira abaana abali muli n'ennyambala nolabira ddala nga babulaaza abaliyo saavisi weggwera ate si be babeera okumpi abasinga basabira wano opposite waliwo ekivvulu wali batundirawo biya okitegeera kakati abaana ekibanga natti yateekebwawo weeta ate ekirungi kyokoze tusomye mu Matthew ekitabo ekisooka kati mu New Testament tewali kyagenda gamba old days waliwo ekitabo singa abadde Luke bande bagambye ab'omu Matthew nedda n'agamba nga we mwawulira kubali aba ebiseera ebyayita ebyedda old times thou shall not commit adultery. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.